Ndikiddeko wano mu film industry embeera nga bwesodde okuba nga etambula lunaku lwali lwa festival abajjukira festival gye bayita Nyege Nyege festival eyali ku Itanda Falls. Enteekateeka nga bwe yatambula basobola okuba nga bayita ba exhibitors oba basobola okuba nga bajja okwolesa wano nno bwe bajjira okwolesa omwali abakulu okuvaako Wakaliwood mwalimu Wakaliwood eyo gye kutegeeza gye bayita bagiyita Ramon Film Production eyo bagitegeera obulungi. Kati mu Nyege Nyege mwalimu okwolesa ebintu bingi nnyo era bajja okwolesa waliwo ebitagenda bulungi. Wano nno waliwo Omuzanyi abasinga okuba nga mugobera ebina Uganda omukulu bamuyita Ernest Sserunya Kaddo. Ono nno Omuzanyi director muwandiisi era nga producer omukulu ono era nga akola ne ku bya makeup artist. Yazanyako firimu nga gye bayita bagiyita Bunjako, waliwo gye bayita Rescue Team, waliwo gye bayita The Child Drug, waliwo bagiyita Who Killed Captain Alex, waliwo Bad Black, waliwo nedala Bukunja tebakunja miti, waliwo nedala nyingi zasobodde okuba nga azanye omukulu oyo gwe bayita Ernest Sserunya. Kati ekizibu nno ekyasobola okuba nga kyamukwasa ng'ali mu Nyege Nyege lunaku lwa Lwamukaaga. Nga bw'omanyi abantu bangi nnyo abajja okwolesa nga balaga ebyenjawulo biki basobodde okuba nga bakola. Abafirimu bano baali bangi nnyo era nga bannaffe aba Wakaliwood, bannaffe aba Nyege Nyege basobola okuba nga babawa era babasasula bajje basobola okuba balaga ki ekiva mu firimu industry biki basobodde okuba nga bakola mu nteekateeka eno. Kati omukulu ono Ernest Sserunya ono yasobola okuba nga aleeta makeup nga bw'oyinza okulaba ekifaananyi ng'omuntu bamufumise ekiso. Wano nno poliisi yasobola okuba nga ekwatibwako eya Nyege Nyege yali awo ne basobola okuba nga omukulu ono bagamba ayinza okuba aleese obuzibu ne batamanya nti ate just yali firimu mu nteekateeka eyo. Wabula ng'omukulu ono olunaku olwasobodde okuba nga avuddeyo mu ekomera, bannaffe aba Paluudo basobola okuba nga bayisa ekiwandiiko era kyasobola okuba tekyatambula nnyo ku Twitter. Omukyala president wa Paluudo bamuyita Aisha Namatovu yasobola okuba nga avaayo ng'ategeeza ba Nyege Nyege festival ne bannaffe aba Uganda Police abasobola okuba bakwata omuzanyi wa firimu olw'okuba yali ataddeko makeup ng'omusaayi gwali gumuyiikidde naye nga jasi byali makeup ne baba poliisi balaba nti yali oba alina obuzibu bweyetuusizzaako mu mbeera etali nnungi kwe kumutaasa. N'abannaffe aba Red Cross bajjawo naye ng'olunaku olwaleero bannaffe aba Paluud basobodde okuba nga omukulu ono bamutaasizza. Uganda Police neemanya nti just yali firimu naye nga mu mbeera ng'abantu abali bazze kyasobola okuba nga kyabasisuwala naye ng'embeera yeeyo bwesobodde okuba nga etambula okuvaako mu film industry. Bannaffe aba Paluud omukulu oyo Ernest abanyumirwa ebina Uganda abali bamulabyeko mu Wakaliwood omukulu gwe bayita Ernest Sserunya Kaddo bamuyita Kawalaata omukulu oyo enteekateeka yeeyo bwesobodde okuba nga